Mukama mulungi abooluganda omukama mulungi obudde bwonna baganda baffe abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aneyanziza omukulu omukubiriza ow'omukolo guno neebuga n'obugambo bw'oŋŋambye nti wali kutumira ssebo mbuwulidde naye munange weerabidde nti bano nze mmeeya wa Kyengera Town Council weekolera buli kyenjagala era nze head of security constitutional wa Kyengera Town Council era nsobola okugamba nti bakuseeko empingu obunemesa okukola emirimu gy'ekitundu kyange. Nze Lukaga Mathias Mulumba Dduka ekirabo Sabasaba Meya wa Kyengera Town Council nga ndiwa National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma government and African politics characteristics za African politics olaba nga in African countries Electoral Commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 60 aba mukulu wange nze nzaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munne munnabuddu munnange kyekisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we lwe yafa era nali obulungi wali ekaliisizo nengenda nsiika tamala emirundi bengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kweza 5 nga nenyini kitundu mwami tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza okubagamba nti muyinza okuba temunnamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda bakalimagezi 10 mu Uganda tamalemu abadde bw'aba afudde tusigaza 9 badde nsuubira obugalo bw'amaanyi kukintu tamala emirundi tubadde tetuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lye mbadde musange tonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mu followinga nnyo nange tampisizaamu okoggaali yadde olunaku n'olumu naye kyembadde bayitamala emirundi nti ye nga ekintu bwakimanyi mutuufu bwakyo bwakyogera mu bukyamu bwakyo wakola ki bwakugamba ng'akusanze. Tena nasooka okusanga mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamumanyi nze ne mweyanjula ne mugamba nze Mathias Lukaga nti otyo gw'oli mugezi nnyo nnyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 nga nakafulumya bako ne palamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo gwe baali badde bakuyita ne bakutikira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba naye waayita omwezi gumu munnange ate era kabaka naye n'ampita n'antikira kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku Mambo Bado nze nabbe emmwanyi za muzeeyi kubanga eti mukiteekamu abakamera kino kyokubba kuba giri tetukkiriza naye yanzibisa emmwanyi za muzeeyi nenninyemoloka for the first time okujja e Kampala nenzija ndabe Tamala emirundi ku Mambo Bado nga njagala mulabako obulabika nga soba muntu nga sikakasa nti ayogera ebyo muntu engeri gyali akolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzija mulabe nga nkyali muto naye munnange netandika omufollowinga byonna nze buli radio gyabadde abeerako TV wonna wagenda kazibe saa 9 ogw'ekiro nga mufollowinga. Kati Tamala yakonkuludinga ng'agamba nti ffe abaasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndoza basoma political science abeera mugezi nnyo ngaani nga Tamala emirundi. Recently bwe nabadde nga nzirayo ku university okusoma nembuuza registrant degree ki erimu course unit eya political science
n'angamba ebyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Ne mugamba egyo ngenda okusoma kubanga mulimu political science era gye nsoma saawe. Nga njagala ntandika okwanalyizinga politics the way Tamale Mirundi used to analyze it. Era kati ndi political analyst sebogoda sobola kuzanyirako olw'ensonga nti mbadde followinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki. Despite ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe ze Tamale Mirundi abadde buli bantu abasinga abayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako nti ye talina bwawagira. Osanga ab'ekibiina kye abeeralemu nga bayisaamu eggaali n'atulumba abanuupu n'abayisaamu eggaali takusangamu n'alumba oli n'alumba jjeno nga mugumu. So era nange yampa confidence nange lwotannumba nange nkuyisaamu eggaali se nange ndi confident babadde mukola ki mugoberera. Tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo oba ddakiika emu nga sikoogedde. Abadde buli ddakiika nga programu gy'abeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya. Naye abamafiya be baali bamafiya omanyi emirundi gye mbuusa okutwa omanyi emirundi gye bakigadde okunkuba omanyi natamutambula n'ennyondo yange mafiya nalina mukuba ennyondo ku mutwe. Bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale Mirundi lwakuba sibamanyi. Naye bamafiya babadde ayogerako ngenda kandiko kinoonyerezaako kubanga musa omutuuze wange. Bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale Mirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Mufe mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Omwogo omugezi Omukama agulamuze ekisa. Bana ina security meeting e Katale mujja kunsonyiwa. Nze ngamba guys of security nze kyalinga security meeting. So obubbi mwe buli buno bakuba obuyondo bakola ki katugenda mu security meeting etandise naye muzikirize temugamba nti nzize nembe mpankirako nekola ki netambula. Kambalekewo ngenda ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala. Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna. Ndowooza katusabe Mukama atuddizeewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.